damu kwaba babadde basuubira retiring ng'eno nga takkiriza nti ng'ani amukkiriza okulitayalinga ffe basiimwe tetusobola toyinawo olagadde mulinawe mu he told us what this show really meant for them. There are days when they were darlings to this country, so they thought they had lost that touch, but it's ate ng'era bakyali oluusi babeera minor majorities abatawaanya abantu bano. So kati kyabadde Suubi era he had to talk to kugamba tusuubireyo show ya Hajji. Yeah, and he's one of those talents. Of course tuba tulina okupulega eddoboozi oyo kyali mukwano ddia tubasaasidde. abebaza abantu era tugenda kino kituwadde ffe twali twasiibula mu kuyimba nga twabivaamu naye twakirabye nti ate kati abantu batwagala abantu batwagala oba abantu babagobye ku ssaawa emu okuba nga bagobye abantu ku ssaawa emu ate serena nga wogimanyi ku 3 ne 15 kyatabu mwebale nnyo abawagizi baffe butatuvangamu buli kadde ne muwulira nga tulanze ne mujja ne mutuduukirira omuntu ajjukira Ronald Mayinja owedda ku ssaawa eno ye mugagga alina ssente ze era ayinjukira nnyo gye yayitira yoyo nakuzibwa mukazi mwavu nga talina wadde ki ekikumi kati yo message tegenda kuvaawo kati kyembagamba ekya bino ebyebyobufuzi bw'obanga ofunye sente era tukolera kufuna kulya omuntu wafuna kola ki bweri abaana bo basome otereere oli akunyiiza waba takuwaddeeyo biliyoni muveeko nze sirina tabu nja leeta yenna nupu wereeta nga nzirya NRM wereeta nga nzirya nange fupi eyamukulu yani alien gundi yani fupi wenereeta sente fupi wenepa sente nga nazo nzirya so kakati banaye kano kadde kakolya buli omu yamanyi wawulira mu kibi ewakaawe ng'akoze eki nga yeebisse omanye ebintu bino bizibu amazima gano galinnya madaala naye obulimba bukola ki bulinnya lift kino ekyokubeera nga Ronald Mayinja afunye abantu bati nga social media bagamba tagenda afuna abantu gwe nga alien kikuwadde